naye bwe muba temukwatagana mu bintu ebiri basic then lwaki oyagala mukwatagane gwe ng'ofunye ekizibu nga bwe wali olowooza nti oli bulungi banno bagule banno beetunda banno bakolagana ne dictator banno bakola ki so ebintu bino ebijja bibaawo nze ndowooza twekube mu kifuba oba tugambe tutandike bupya tukoze tutya yensonga kwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulaba nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo mu ngeri y'enjawulo nsaasira bannamawulire bonna naddala bagasakira ku paalamenti twafiiriddwa munnamawulire munnaffe Joseph Seruwooza abadde akola ne BBS telefayina amawulire ge tufunye galaga nti afudde ku makya ssaawa zibadde ziwera 10 nga bukya Seruwooza afudde n'ekisaawe kyonna ekyamawulire gatukubye walanga mwami Kennedy bwe yeekanze yalaka abadde tannababitegeera naye nga Seruwooza Katonda amuyise n'abala mwenna abafiiriddwa be tutamanyi nammwe tubasaasidde afunye ebirungi gwe tukuwozaayoza nyina mwami Kennedy Mutenyo muna Democratic Party tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko sebo buuza abantu sebo osoose kunkanga Seruwooza abadde mukwano gwange nga bwe nkwatagana n'abamawulire okumala ebbanga kitalo nnyo abadde mulwadde Seruwooza bagamba yafunyewo bulwadde ndowooza lunaku nga lumu emabega abamu bagamba blood clot abalala bagamba badde alina alusa nkubiddeko edita waabwe omu nangamba badde alina alusa nga zimutawaanya naye tebanna bakulambulula kiki kituufu kyamuse so abantu bafudde kangatteko naffe emabega wiiki ntono nnyo twafiirwa eyali vice president waffe ku mulembe gwa Ssebaana Kizito mukyala Juliet Kafiire Reina era twamusabira awo ku Kereziya Lubaga ne bamuziika egundi ewaabwe eri mu Bugwere ate olunaku olwo lwennyini eggulo limu omwami Sadaati Mbogo mutabani wa Sheikh Abdul Kadir Mbogo nankubira essimu nti muzeeyi afudde Sheikh Kadir Mbogo oyo abadde mpagiriwaga wa DP okuviira ddala ku mulembe gwa Bendikito Kiwanuka era ekimu ku bye tumujjukirako abalina ebyafaayo bya DP Beni Kiwanuka DP bwe wangula okulonda ng'abasinga bwe batamanyi nga balooza tetufugangako yali nnyo ku lusegere lwa Beni Kiwanuka n'amugamba agenda amunoonyezeeyo abasiraamu bana abayivu okubateeka mu kabineti ye nga n'okufuna omu tekisoboka era Beni Kiwanuka bwe yafuna scholarship 3 yawaako abasiraamu 10 n'awaako abakatoliki 10 n'abaprotestant 10 nti engeri Uganda gye yali egenda okufuna independence abantu baffe basome era Beni Kiwanuka n'atuma Sheikh Mbogo oyo agenda agamba abasiraamu bafune omukisa bagende basome abaali balwanyisa DP ne Beni ebiseera ebyo bagamba oyo Beni yagala kutwala abaana baffe bweru kubalisa akasolo kali era abatono ennyo abaasobola okutwala scholarship ezo mulimu Haji Jumba Masagazi mulimu engineer omulala yali akola mu UEB emukono awo so era abaana Sheikh Mbogo abaana be bonna yabasomesa ng'agamba obuyigirize kyetaagisa n'olwekyo eggwanga okufiirwa abantu ate yali mukwano gwa kitange era taata bwe yafa mu 95 Sheikh Mbogo Basemwogerere Basebaana Damiano Lubega Sekweya bwe bajja okuziika era twamufiiriddwa nnyo naye tujja kusaba Katonda akole ki ensi bwetu sasire kale onna osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne mwami Kennedy Mutenyo tugenda kubeera nga tutambula bwetu mwami Kennedy bingi ebiriwo mu Uganda nga kyenjagala tusookeko kyekya eriko mulodi wa Kampala nkakasa byonna obigoberedde mbadde mbiraba byonna nga bibaddewo awali enkwata gye yakwatibwamu oba empambwa gye yawambibwamu emisango egimusomeddwa mu kooti tweet ku X ezizze ziwandiikibwa CDF w'eggwanga nalabe kati agamba nti Ssenyonyi ne Ssemujju baddako ku lisiti okwo n'ebirala enkwata ya Lukwago erekawa rule of law erekawa demokrasiya
Ekisooka nyinza okugamba nti siina bukakafu nti ebyo ebigambibwa nti CDF yabiwandiika ku Twitter oba X yabiwandiika naye bifulumira mu mannya agafaanana agage kati eyo saagala gendayo nnyo nzize njogera buli wembeera nti bitono nnyo kubiriwo kati ebitabeerangawo mu Uganda bitono bwe biba gyebiri nze kamwa koogera nagenze neneeteeka mu kifaananyi ky'abaana be kubanga kitange baali bajja okuwuliriza omusango gwa Bendikito Kiwanuka baasanga abasirikale nga babalindidde awo ku Kitgum House ku roundabout ne babakyusa ne babayisa eno waggulu ku Kitante Road bwe batyo Speak Road ne bamuleeta wano ku Old Kampala awo baamalawo wiiki 2 nga bali mu buduukulu ne babajja awo paka Luzira era taata yabeeranga ne banne baabeeranga buli omu ng'ali mu kasenge k'abazungu kye bayita solitary confinement nga ku luggi kuliko akadirisa katono bwe kati ng'omusirikale ajja n'alingiza Mutenyo weeyiko maama buli lwa Sande yakeeranga n'ava Embaale n'ajja okukyalira taata e Luzira nange okusooka okugenda e Luzira nga bakuto nali kaana kato nnyo nga bw'ogamba kitaawo n'agamba enkyandeetera wiiki eno ndeetera ono naye nga maama bw'aleeta emmere e Luzira ng'abasirikale balina obuggo obuwanvu bwe bati oba balowooza mu mmere otaddemu ki ne basooka bagifumitafumita bwe bati naye taata yatugamba nti buli lunaku mu ssaawa 24 baabafulumyanga bweru mu kasana mulundi gumu okumala essaawa egi ne babazaayo munda mu sseero buli lunaku nga mu sseero ettaala ekola ki tebabagambye lwaki bakusibye lwaki bakoze eki so ebintu ebyo ate mukwano gwaffe era mulirwana waffe wano Erias Lukwago yanzijjukiza ebintu bingi nnyo neetadde mu kifaananyi ky'abaana ffene ku ssomero mu primary ng'abaana batusekerera oyo kitaabwe bamusiba kati ku baana abato tebamanyi nti omuntu atalina musango asibibwa alina omusango corrupt bwe tutyo bwe twakula ne harassment eyo ekirala omu ku bantu abakulembeza oba abajjeeyo omulama gw'ekigambo rule of law nti enfuga ey'amateeka ye Erias Lukwago oyinza okumuyita Erias Lukwago aka rule of law so kubanga eggulo lwe nategedde nabadde bize nti bamuguddeko omusango gwa misprision of treason oba okumanya nti waliwo abagenda okulya mu nsi olukwe n'otoogera naki naye nze kyensaba aye tetunnawulira sayidi yaabwe kyensaba tukozese rule of law buli kye tukola tukozese etteeka ligamba ki bw'oba onookwata omuntu etteeka ligamba ki bw'oba onookola ki because eggwanga lyaffe ffenna bannayuganda tulina okulitereeza so because siina bwino mungi gwe mmanyi mwe ab'amawulire bye mutuwa kwetambulira nsaba buli ekikozesebwa bagoberera amateeka kati nadde njogerako ne Honorable Ken Lukyamuze eggulo naŋŋamba nti oluvannyuma lw'enjege yaliwo yatuukako mu maka g'omuloodi eyali omuloodi kye yalaba kiraga nti buli kimu baamenya kimenye ekisenge mwe yali baamenya kimenye okumuggyayo wano okuyingira mu nnyumba baabuuka bubuusi okuyingira mu geeti enkwata eyo katugambe nti oba
enkola eyo twagirabira ku Maduro enkwata gye bamukwatamu Abamerika ne bamujja mu kitanda ne Lukwago kye kimu. Mwe nga aba DP komenti yammwe eriki ku nkwata ya Lukwago? Ekisooka wanyandidde bulungi nze Kennedy Mutenyo. Siri mwogezi wa DP. Nyoli muna DP. Era nze ndi muna sisobola kuwa official position ya DP. Kuba abajiwa webali. Naye nze kyenjogerako okukyanguya ngambye buli kye tukola si ekyo kyokka buli ekikolebwa mu Uganda kakibeere nti abasaidi eno oba saidi eri abali batya tukozese ekiyitibwa rule of law nti enfuga ey'amateeka egamba ki nga totadde ku ekyo kyennyini kyenjogerako juzi waliwo omuvubuka ewaffe ye Bugisu gwe batidde wano e Kampala wa Gongodio we Bugisu yes bamuziise Sironko naye omuntu bw'ateeberezebwa okuba omubbi kiki ekyandikoleddwa ffe ng'abannansi ogwaffe kumukwata ne tumukwasa ab'obuyinza so si kutwalira mateeka mu ngalo okitegedde buli kimu bw'oba olina ebbanja ly'omuntu oba oli alina ebbanja lyo bw'oba ogenze omuntu omuwadde ebbanja lwaki okola endagaano egamba nti atunze ettaka ng'ate okimanyi tatunze ettaka so buli kintu ekimenya etteeka tulina butakikkiriza mu Uganda kubanga ffenna at one time or the other kiyinza otukwatako lulovulogo olaba ekyasobola okugobererwa ku biriwo kati events ezitambula tewali kitasobola kubeerawo wano baatugambanga nti President Museveni tasayininga ndagaano n'abasivilian yasayininga cooperation agreement ne Robert Mao ne DP so buli kimu waliwo ekibeerawo kyova olaba nti abantu banoba buli lunaku naye ate buli wiiki abantu batuula ne bakola meeting z'embaga n'olwaleero gye ziri ne ku weekend ne bawasa abantu baali balekeddaawo okuwasa kubanga abantu banoba abantu baali balekeddaawo okutambulira mu mmotoka kubanga zikola accident obuvunaanyizibwa bwaffe bye biruubirirwa tuluubirirwa ki twagala rule of law ng'esinga n'eya America so nze ng'omuntu oba bwe ŋŋamba nti twagala njogera ku bantu nga nze abalina endowooza ng'eyange lino eggwanga lyonna lyaffe teririiko nti wa NRM oluguudo lwayitako lwa zaabu owa DP lwayitako lwa mazzi tukolerere ab'amawulire abaki tukolerere enkola ey'enfuga y'amateeka kubanga buli omu ajja kugyeyagaliramu wakati mu kumukwata mukyala wa interview ne n'omukulu gw'amawulire ogumu ng'agamba nti si mumativu n'ebibiina by'opposition nti unity ebuze ku nsonga ya omwami we lwaki opposition unity mu bintu nga bino ebula n'omukyala yennyini n'atuuka n'ogifiiringa omukyala oyo namulabye ku TV ng'ayogera era buli lwe nabadde mulaba nakubye ekifaananyi ky'omugenzi maama Amooti abamu kubasinga okuyisibwa obubi ng'omuntu akwatiddwa ne bw'aba akwatiddwa nga bagoberera amateeka abamukyala n'abaana nakugambye engeri gye twakulamu wali embaale kitammwe baamukwata abaana ku ssomero bakugira abantu batandika okwewala ewammwe batandika okukola ki tuleme kutunulira kintu kino ng'opposition oba ki tuleme kutunulira nti kubanga bakutte kwono ffenna tukole bwe tuti naye nze nina ekirowoozo ekigamba nti ebibiina by'obufuzi birina okukolagana bireme kulinda nga waliwo ekizibu biryoke bigambe lwaki tetwegatta okwo okwegatta kuba artificial ekigambo jja kivunula olwaleero twakava mu kalulu ebibiina tukoledde wamu oluvannyuma lw'akalulu nga tekannaba buli omu abadde ku lulwe kati buli omu abadde ku lulwe lwaki olowooza nti eno embeera bw'ebeerawo ate buli muntu ajje
kubanga abantu balina endowooza ez'enjawulo. Kirungi nti ensasagge yonna bwegwa awantu weetaaga support. Bw'olaba ffenna tugenda ne tufiirwa abantu b'okukyalo ne bajja ne tubeera awo ne tukola ki, naye okuziika bwe kuggwa waliwo abava emagombe n'atambula butambuzi n'agenda ne kitandika okutuukako nti kazindi nzekka. So first of all omukyala njagala omutegeere mu kiti nti oba ekyamutuuseeko kyali tekituukangawo levo yakyo. Kati omusuubira okwogera ekintu kyonna probably through mu kwogera ayinza okukakkana naki, naye nalabye abantu ab'enjawulo as things went on, abantu ab'enjawulo okuva mu bibiina ebirala nga bajja. Kati nze kyenyinza okwogera ng'omuntu kubanga omukyala simumanyi nnyo, naye mukulu Lukwago namumanyi adda mu DP. Mbadde njogera naye nakati nga Lord Mayor ne bwe nze mbadde mukubira essimu ne twogera ne ku WhatsApp. For example, unfortunately nakye namugambako kuba ninga yakitegeera nti City Council ina omulimu gwekola kukuwa enguudo z'omu Kampala amannya. Ne mugamba ssebo bw'oba tonnava mu ofiisi, Ben Kiwanuka omukulembeze wa Uganda eyasooka teyali musuubuzi. Abaamuwa eri South Street wansi eri ku paaka tubeebaza, naye yali munnabyabufuzi. Oluguudo luno oluyita ku Parliament kuba ye yasooka okukulembera Uganda nga tenneefuga self government, balufuule Bendikito Kiwanuka Avenue luno oluli ku gundi ku Parliament luno oluva eno ku National Theatre. Yali ansuubiza okikola. Omugenzi tuludde nga tetulabagana, omugenzi Helen Nakimuli yali mukwano gwange ng'omuntu, waliwo n'abalala, naye ate yasooka kubeera wa DP ne UID. So ngenda ku Parliament okumukungubagira. Bw'oyingira Parliament waggulu wali ku first floor waliwo w'oyita bwoti ng'ogendanga ku ofisi ya PRO waliwo ebifaananyi. Lwaki ekifaananyi kya Bendikito Kiwanuka tekiriiwo? Awaliwo ebifaananyi ndowooza byaliko ba speaker, byaliko eriyo Ssekabaka Muteesa, Milton Obote kwali, Paulo Muwanga, Tito Okello, Yoweri Museveni, Milton Obote. Bendikito Kiwanuka taliiko. Kubanga natambula n'entuuka eri n'enkomawo, singa essimu yange eri teyambulako nakubawo n'ebifaananyi. Lwaki Bendikito Kiwanuka taliku mu Parliament? Kubanga olwaleero buli mwaka mu mwezi gwa Septemba we baamuwambira judiciary erina memorial lecture gy'ekola, kubanga yali mulamuzi, yali munnamateeka. Catholic Church Kampala Archdiocese Peace and Justice Commission ekola omusomo ogw'olunaku gyonna esatu egisembyeyo n'akagibeeramu buli mwaka. Kati okubanga Bendikito Kiwanuka yali mu Katuliki, naye tetunnafunawo Bendikito Kiwanuka the politician. Tulowooza waliwo abantu mu ggwanga wano abaagala okusaaniikira bye yakola. So obali okyali ku Kyalukwago? Nkomawo ku Kyalukwago. Mbadde nkulaganga bwe mbadde nkwatagana ne Lukwago. Kuba mbadde njogera naye yali wa DP asula mu Lubaga nga nze. Abadde Lord Mayor wa Kampala. Nagendayoko ne mu ofiisi ye mulundi gumu, waliwo ebizibu ebyali mu City Council awo. So nze ndowooza okukigattira awamu nga bwe njogedde, rule of law ekole. Bannabyabufuzi rule of law, omuntu wa bulijjo, omusuubuzi wa katale, owa boda lwaki wabaawo accident wakati wa boda emu n'endala mu kifo ky'okulaba nti abantu batwalibwa mu ddwaliro oba amateeka gakola, mwenna ne muyiikira omusajja. So ekyo mobocracy mukulabako wabaddewo obumu nga bakutte Lukwago naddala mu opposition? Ekigambo obumu awo sikitegeera nga bwe kijja,
kubanga osooka kwebuuza tukyategeera lwaki bamukutte. Bwe kibanga kye bamuvunaana yakikola then atwalibwe mu kooti yeewozeeko kooti esalewo. Mu conference eyabadde Gule Katonga DP yabadde represented. Simanyi saabaddeyo era saagala kwogerera DP. Temwafunye ebbaluwa nga simanyi kubanga ebiwandiiko mu kibiina bituukira wa Secretary General n'okufuluma bifulumirawa. Kati nze sibaddeewo mbadde Mbaale naakadda mazeeyo ebbanga okuva twava mu kalulu nali maze omwaka gumu n'ekitundu nga sigenda Mbaale era nina ebyali bintutteyo. So bw'oyogera obumu muki nga opposition mubeere wamu mubeere n'eddoboozi limu mulwane. Ekintu kino kye bayita opposition kyeki kubanga mu Uganda tewali kibiina kiyitibwa opposition era kati kankuwa ekyokulabirako kino nkyogera ng'omuntu amanyi ensonga ezimu. Emabega awo tubadde tulaba kandabe omwaka gulo ng'emabega ng'ogenda okuwulira nti ab'opposition bakoze budget naye nga bambaza ekintu opposition naye nga tewali bbaluwa ewandiikiddwa secretary wa DP owa NR owa UPC owa kinti twagala position yammwe ku budget alternative budget twagala position yammwe ku kino ng'abakulu batuula eri ne bagiyita ki. So kati tulina n'okuinterrogatinga opposition kyeki. Waliwo ekibiina mu Uganda ekiyitibwa opposition otegedde. So n'olwekyo nga tetunnaba kubaako kye twogera ku bumu eno mpandowooza yange tusooke tudefininge opposition kyeki. Ebibiina ebiri ku ludda olwabula gavumenti. Ebibiina ebiri ku ludda olwabula gavumenti tukolagana mu bintu byonna. Temukolagana mu bintu byonna. Kampe ekyokulabirako waaliwo cooperation agreement eyasainingibwa zaali bbiri. Waliwo eyasainingibwa wakati wa DP ne NRM eyo yemanyiddwa ennyo. Waliwo eyasainingibwa wakati wa PFF ne ANT. Aba PFF bawagira Mugisha Muntu tebamuwagira kati kiri baali basaininze eki. So kati ate nze ngamba ebintu bingi kabibeere eby'e Kampala wano oba naki tubijjemu ebyobufuzi tuleme kugamba nti Sekanjako olwaleero talabise kubanga opposition. Sekanjako yayogedde bw'ati kubanga opposition. Mutenyo yakoze kino kubanga opposition. Eyo kyekirindi olwaleero eya inter-party press conference egenda okubeera ku DF. DP era teyabitegeddeko. Simanyi kubanga simanyi aba DP bagitwala kati ng'eyanale mu ngeri gyeri mu kinavudde nkubuuza opposition kyeki. So olwaleero gwe waŋŋambye era ne leero nzizeemu nti waliwo press conference yaani bwebanga kati waliwo ebintu bibiri era nakubuuziza ya IPOD interparty organizational dialogue yaba member ba parliament abali muli yaki era bw'okola press conference owa UPC press conference ya interparty press conference tolaba JMA, FDC, UPC, DP, NUP, PFF, CMP, PPP, NEP. Bye bibiina ebyo. Kati katusuubire kubanga ogambye kati waliwo ababaka b'ebibiina bino abatuula mu parliament. For example, DP, Honorable Court, oba n'Okelo Nguti owaswa ndoza bali mu kabineti ya mukulu Ssenyonyi eya parliament. Bebo ba member ba parliament nti parliamentary caucuses ez'ebibiina ebiri ku side opposition be bagenda okutuula. So kubanga nze obutendeke bwe nnina ekintu nkyebuuza
nga bwe bagamba nti emirundi 5. Why? Kati olaba oli bwakugamba interparty press conference. Kiki ekyo? Wali owuliddeyo ekintu kye bayita interparty organization? Therefore, waliwo enjawulo wakati professor wange bwe yali ansomesa communication ku Uganda Matters University Nkozi yatuwanga nnyo ekibuuzo enjawulo wakati wa wa communication ne effective communication. Waliwo okujja n'oyogera obwogezi eyo communication. Waliwo n'okwogera n'okkaatiriza n'oyanjuluza effective. Abantu bategeera by'oyogera ne bibatuukako. Kati olaba bwe mbeerawo ne nkubuuza ajja kukola ki? So ebintu bino ebisinga mbyogera mbaddewo mu byobufuzi bya wano mbaddewo ndi both victim ndi mainly victim mu bintu bino naye kyova olaba nze nvaayo n'enjogera. Abantu abali ku kyewandiise side ya opposition tulinga abaava ku mulamwa onda kuno okwawedde we tutandikidde kukaaba NRM ekoze bweti. The issue is gwokozeewo ki okutereeza embeera? Bw'ozanya ebyobufuzi ebyokuvuma ebyokujerega okulowooza nti gwe weka gwali mu struggle abalala tebali mu struggle nga ne struggle togidefininga. Okitegedde? Gwe n'olowooza nti gwe weka ali mu struggle abalala tebali. Gwe weka abalala bonna bagule gwe atali mugule. Abalala baalya gwe tewalya. Kati ebyo nga tebivuddeewo tuddayo ku kiri kye wabuuzizza obumu unity of purpose eneevaawa. Kati olinga ngamba nti waliwo abali mu kisaawe nga balowooza be ba monopolisti ba struggle. Bwe kiri era lumu Nobert Mao yali ku press conference n'agamba okuva lwe twalaba nga clarity teriiwo ebintu ebimu ne tutabigendamu olabira ddala nti opposition mu Uganda lacks leadership. Obukulembeze bubuze. Tomala kunkuba n'onkuba empi n'onvuma n'okola buli kimu nti ate jangu tukwatire wamu. Ekyani akireese mu specifically mwebali ku ngeri gy'oludde mu byobufuzi obamanyi ng'oli musajja buli press conference nkulaba. Otegedde oli n'abeera wali n'ava January abo babagula abo bakola ki bw'abalya bw'okola press conference lwaki temuzze lwaki temutwegaseeko kuki ne bw'obeera gwe ku level yo mukulu Matiya nemba nga buli naku nkuvuma nkwolekeza ebigambo ennaku zino enjogera erina simanyi nti okuyisaamu egaali na buli kimu nti ate kati jano tukwatagane enjala ne bweba ennuma n'oteekaawo emmere nja kujjanjiri. Kyova olaba tulina okukyusa engeri ebyobufuzi bya Uganda gye bikolebwamu. Ffe twabeerangaawo nze nali ku executive ya UID yasooka 1995 nalondebwa okubeera chairman wa DP Youth Group mu Mbale Secondary School mu 1998 naye twalina bakama baffe oluusi bakolanga ensobi tebaatulabako nga tugenze mu mawulire ne ku radio nakyo okubayisaamu egaali. Tewakyali kye bayita respect kuwa bantu kitiibwa tekikyaliwo mu byobufuzi. Oli n'ava eri tannaba na kuwandiika pepa esembayo nti kansala to be MP to be eyo mu bantu abatusinga mu nsi muno oyinza okuba gy'ovudde enkya nti ndi MP bwe batuuka okuteesa ku bintu ebikwata eggwanga omanyi ki balina okuteekateeka. Abantu si bateeketeeke. Uganda ebitundu 73 ku buli 100 by'abavubuka naye si bateeketeeke. Naye ate baagala ebifo by'obukulembeze bavumi baagala ebifo by'obukulembeze. Otegedde aba sente eziri mu byobufuzi ze ziba tutte. Ekyo kye kimu ku bizibu ffe twatandika nabyo mu 95 bwe nkubuulira abantu be twatandika nabo mu UID abasinga baliwo
Joseph Luzige banji. Joseph Luzige yali president waffe yasooka. Wetwakola UID 95 Luzige yali president waffe. Deputy president yali Rose Namayanja. Secretary yali Michael Mabike. Sebufu oyo ba yali mu treasury. N'abalala. So abavubuka balina amaanyi mangi naye beetaaga guidance. So beetaaga brain power. Beetaaga brain power ng'ate olina abantu abakuteekateeka ne bakugambe ekyo mwanange tebakikola. Ekyo tebakikola. Ffe tetwayisaamuko Semwogerero basse baana. Katonda abawe ebiwumula byembi. Tetwabayisaamuko gaali. Ne bwe baakolanga ebintu bye twali tulowooza nti si bituufu. Nze ne ku ssaawa yale ne Semwogerero wali wensula naye we yali asula. Nga nze ŋŋenda eka ewuwe ne mugamba nti muzeeyi kintu kino ndowooza tukyuseemu. Ne ku ssaawa ya leero nze ŋŋenda ewa Nobert Mao ne ntula ne mugamba ekintu kino tolimpulira oba sebaana obaani nti mbayisizaamu eggaali nkoze eki nvumye biki biriwa. Kati ekizibu ekiriwo si kya opposition. Ekizibu ekiriwo society. Abantu baffe eddiini mu bantu teriimu. Society atonenya yaki mu abasooka mulemereddwa oteekateeka bano. Kambuuze sekanjako weetaaga okubuulirwa nti omuntu munno oba omukulu onomuwa ekitiibwa. Olina omuwa ekitiibwa. Bweva kati va ku bannabyafuzi. Nabadde Mbaale eyo nga nyinza okubuuka ku booda wano nawali. Naye ababooda y'Embaale bakimazeeko. Bwakuyimirirako waati sebo wasuza otya akubuuzaako. Abawano olagawa ogenda. Kati ababooda tunulira abatakisi, tunulira abali mu byobufuzi, otunulira abaana mu masomero. Folooza tetwakola strike kubanga twali tetusobola kuzikola. Naye kubanga wabeeranga awo ne bakugamba omuntu takola bw'ati, omwana wa gundi takola bw'ati, banaakuulira batya nti mutabani wa gundi akoze kino, ayogedde kino. Mu bibiina byaffe ebyobufuzi ebiina mubaamu ensobi nyingi. N'osanga bali ne batuula ne badda ku bakulembeze b'ekibiina ne babavoola. Oba very funny. Discipline tewakyali. Ate discipline bw'eteebeerewo tujja kutomera nnyo. Katolinga ngamba nti engeri embeera bw'eri bwetyo kizibu obumu okubeerawo. Kiki ekireeta obumu? Ekireeta obumu kwe kubeera n'ebigendererwa ebifaanagana, oba bya bufuzi, oba bya nfuna, oba bya mbeera z'abantu eza bulijjo, nga n'enkola gye mulina obbikolamu mukwatagana. Kati temujja kukwatagana nga waliwo ekibi, ng'ate mu biseera ebirungi temukwataganye. Okitegedde? Bwe bali ne babeera bulijjo mbuuza abantu ne bajja balimba ensi tulina okukolagana, tulina okukolagana. DP yatandikawo 1954, UPC 1960, UPM 1908, CP 1908. Lwaki ate abamu bonna abakoze ebibiina bino bavudde eno, n'abamu bakatambula mu bibiina 3-4, ng'oli akugamba nvudde mu DP kubanga Mao mubi, n'agenda mu NUP nayo ne bamugobawo oba ne batabuka. Mu NUP Mao si yaliyo, n'agenda oba mu FDC n'alagawa. Ekitegeeza ewa Mao gye wava si ye yali omubi. Oyinza okuba nga gwe mukyamu. Kati bwe muba temusobola, kiki ekibagatta? Obumu bunaavaawa? Abantu abamu ku kyalo we tukulira mulirwana bw'afa ne bwe muba temukwatagana ogenda n'obeerawo ku lumbe, n'osirika n'oddayo. Banaŋŋamba ki? Okuziika bwe bwati. Naye bwe muba temukwatagana mu bintu ebiri basic, then lwaki oyagala mukwatagane gwe ng'ofunye ekizibu? Nga bwe wali olowooza nti oli bulungi banno bagule
banno betunda, banno bakolagana ne dictator, banno bakola ki. So ebintu bino ebijja bibaawo nze ndowooza twekube mu kifuba oba tugambe tutandike bupya tukoze tutya. Yensonga eri gye twayogeranga nakati gye nkyatambuza eya dialogue okwogera ey'okusonyiwagana. Ebyo bwe bitaabeerewo ne tulowooza nti ffe batuufu bw'abaawo ekikoleddwa nakubuuzanga wano DP ne NRM zasayininga corporation agreement bw'oba togiwagira si gy'ovumirira gwe kolawo ekisinga ku kino naye omulimu gwo obeera mu luzungu kye bayita reactionary buli kintu sekanjako kyakola kyovumirira anti kyaba kubawala abeewala okuba nti omusajja gwe balwanyisa dictator ate mwe gwe mukkiriziganyiza okolagana kati kankubuulire olwaleero oba oyagala oba toyagala electoral commission yalangirira nti president wa Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni kiringa sekanjako mu kika kyo bw'ototegeeragana na mukulembeze wa kika okivaamu. Kati tulina okukkiriza etteeka lituwa obudde okugenda mu kooti tetwagenda n'abaagenda baavaayo ne kuli bwe kyali. Kati ekyo tumanye nti tukivuddeko eggwanga lirina omuntu eyalangirirwa oba wa LC1 chairman oba wa LC2 LC3 nga mulina omukkiriza LC5 ne bw'otomukkiriza yaliwo era yajjofuga bw'ogamba nti oli dictator naye nokkiriza okuyingira sisitemu gy'ataddewo gw'oba ki nokkiriza okulayira nokkiriza okulonda shadow cabinet nokkiriza okulonda leader opposition n'otuula okulayira ne kutuuka n'okwata constitution ndayira to protect, preserve and defend the constitution. Constitution yegamba nti wanaabeerangawo state of the nation address nti wanaabeerangawo okusoma budget n'ozira n'otogendayo. Kati nze yakulonda nze nasalwa kati nze kankubuulire mu kwalulwa akawedde nakugamba president nalonda Museveni area MP Lubaga South owa DP Dora Nalubega wewao tiyayitamu LC5 Road Mayor nalonda Beatrice Mao ate nabeeranga n'agent bakansala ku division e Lubaga manya ku LC5 tetwali n'aba DP nalonda Dante wa PFF omukyalo oyo omweru yabadde atambula ne Lukwaga ennyo ng'akola mu ofiisi ye gwe nalonda ku LC5 LC3 Mero nalonda Martin Matovu flaga bearer wa DP female nalonda mukyalo oyo muzzukulu wa Paulo Kawanga Semogere Agnes Namakula wachi wa DP naye eyawangula akalulu kuumani MP Kampala nalonda Shamim Malende when UP DP tetwalina candidate kikyogezako era kyengezaako okutegeeza nze ng'omuntu mu nkola gye tugoberera mu parliament nayinayo oba namulonda oba saamulonda nayinayo Eugenia Nasolo Lubaga South ninayo Shamim Malende abaayitamu era ne balayira yes kubanga enkola gye tugoberera ye representative democracy nti ffenna ekyalo tetusobola kgenda mu parliament tulonda ababaka oba wamuwa akalulu oba tewamuwa ye mubaka akiikirira ekitundu kyo. Kati nze mu state of the nation address saali nayo representation ojegedde naye nga wakwata constitution n'olayira okugikuuma ate yegamba nti wanaabeeranga bwe batagenda baba balina gwe babuzaabuza ekisooka mu kulayira bagenda tujja ku protect defend bwe batagenda mu state of the nation address ate ne balayira enkola gye tuliko kye bayita representative democracy tulonda ababaka batuteeseze batwaleyo ebirowoozo byaffe kati bw'okwata kati eno constitution ya DP bw'ogikwata n'ogamba nze ndayira okugikuuma constitution eno constitution eno gye walayira okukuuma mwemuli state of the nation address kati bw'ogamba sijja gendayo bw'wabadde olayira tewategedde nti oli dictator passport zaffe bw'ozikwata n'obikkula wano
waliwo ki nti mu linnya lya president wa Uganda tusaba oyamba omuntu ono okutambula mu linnya lya president wa Uganda kiri mu passport okujjako nga zakyuse kuba yange yaweddeko kikyaliko in the name of the president of Uganda kati olwaleero bw'olayira to protect defend preserve protect defend the constitution of Uganda oba ogamba ebiri muno neeyama okubikola naye olinga ngamba nti abanuupu batubuzaabuza mu ebimu ku bye bakola buli akola ekintu ekyo abuzaabuza buli azira palamenti abuzaabuza bwalayira abakkiriza okolagana ne president Museveni abakkiriza okugondera constitution n'okuyambako member wa parliament akola ebirayiro bibiri ekisooka to protect preserve and defend the constitution n'ekyokubiri okukolerera parliament ya Uganda kati program ya state of the nation yemu ku program za parliament bw'otagendayo constitution gy'okuuma yeyogera ku state of the nation bw'ogamba sijja gendayo kati nze ow'Erubaga South mu Kampala ne MP omulala gwe ngamba nti wange Karimu Masaba Mbale oyo ye mulina omubaka ne Lydia Wanyoto Embale mulina omubaka so naye ate bw'oyogedde ensonga eyo nennakuwala mulina omubaka Bugisu yonna Sironko Mbale City Namisindwa Manafa Bududa Bulambuli n'endala tulina ababaka abava mu Bugisu 29 naye tetulinamu minisita n'ogu ajjudde mwenda ba state tulina ba state babiri ani nani bamuyita Lydia Wanyoto n'omwami ono edda yaliko Mulongo Simon Mulongo bebo babiri naye mu bantu 29 nemubulwako ffe tulonda abantu abategumidde ffe tukola kinalabako juzi president Museveni abantu nga bagaye yayogera nti ebugisu beekuba obukokola edda twabeeranga n'ababaka ffe abava Embaale mu Bugisu nga bajja mu Kampala ne batwogereramu naye tolibawulira nti bakoze kino olwaleero gavumenti etaddewo ensimbi nnyingi okuzimba ebisaawe eby'omulembe n'Embaale twegomba mmwe ab'Embaale kuba nalaba budgeti yonna nga Kalimu Masaba yatoba ne budgeti emisolo buli kimu. Nze nfuna obudde abadde kakiiko ndowooza oba ka finance nfuna obudde ne ŋŋenda mu parliament nkubuulira abakola parliament ku babaka 539 oba 29 mu buli mulimu Nandala Mafaabi oyo yavaayo Bahati kati Karimu Masaba mwali tebawera 15 oba 2 abasigadde bazinga mikono kale kakati mu dakiika nga 2 njalo tubulire biri mu DP ndaba abavubuka bano baba bayita DP ati hat yo bayita foundation kibi kisinde DP ati hat badumba oluzungu lwe nasoma bakirya bakyakugulana ne Democratic Party obukulembeze bwayo ne kakati bakyabuwakanya era bakyawakanya n'ekya Robert Mao okubeera nga bamuwadde obwa minister mu government ya President Museveni tumaliriza nawo mu dakiika nga 2 dipinga erinnya bwe liri Democratic Party kitegeeza democracy dipindoza mwe muli ekibiina kyekibiina omuli omuntu ayogera kyayagala buli omu ne yeetaaya juzi oli n'agamba sijja kuwagira president kubwa speaker na kino ono n'ayogera kino na kiri lyeddembe ly'okweyogerera era waliwo nakinku omwe yagamba nti ne bwemba siwagira kyoyo oba ye from Voltaire bwemba siwagira kyoyogera nja ku defendinga right y'okukyogera juzi ffe nga bwenjogedde twali bavubuka singa tweyisa nga abamu ku bo bwe beeyisa tebandisanzeewo kye bayita DP kubanga tosobola kubeera awo omuntu nga Robert Mao ng'asula mu bwongo obwo nga takusasudde rent bw'ovunaana Robert Mao ku byensimbi constitution ya DP article namba 27 bo bamuvunaana yeyogera bye nalabyeko first of all
ffe tetukkiririza oba nze ng'omuntu sikkiririza mu buli bw'enguzi. President Museveni yayogedde n'agamba tetulina kuwa space corrupt people. Ekibiina kya DP n'ebirala byonna bwe biba nga bibiina bya bannayuganda ekitegeeza enguzi eri mu Uganda ne mu DP mweri. Wano nalaba abantu abaali baagala okungula mu kalulu k'embalala. Otegedde? Therefore buli muli wanguzi waali, buli omuntu ali corrupt waali, tukone ku mutwe. Tetujja kwagala kutereeza parliament, tetujja kwagala kutereeza Uganda nti eriyo obuli bw'enguzi nga mu bibiina byaffe gye buli. Era abavubuka amagezi gembawa nakugambye twetaaga guidance. Bw'abaawo bwino gw'olina nti waliwo corruption obuli bw'enguzi, etteeka lya Uganda terikugamba kukola press conference, likugamba kugenda kuwaaba ku police. Buli bwanguzi mu kibiina munda nina bye nalabyeko ebimu baanenyeza nti simanyi waliwo obuli bw'enguzi mu bibiina mu kibiina kyabwe. Omu ku bo yakulembera UID mu bumenyi bw'amateeka kuba yaleeta empapula enforging. Okubeera president wa UID olina okubeera ow'emyaka 3 okudda wansi. Empapula ze yaleese ku luno ziraga nti bwe baamulondera eggulu yali wa myaka 3 mwegi, naye ebipapula bye yaleeta byali biraga kirala. Ekibuuzo nga tutandikidde ku oyo, ekibuuzo kiri nti mpagira kye boogera okulwanyisa enguzi, naye Ismail Kiria abadde memba wa NEC okumala emyaka egi obumenyi bw'amateeka. Nawulidde ayogera waliwo ku kyuma kye yayogeddeko n'aga nti kyabula 2018 printing press kyabula 2018 ye yayingira NEC 2020 n'ekyuma kyo kyabula. Lindako kamale ensonga eri abalabi bagitegeere. Ye yayingira NEC 2020 abaddeko okutuusa lwagudde mu kalulu embalala. Ayinza okukulagayo ekiteeso kye yaleeta nti njagala kulaba ekyuma kino ekiri. Ye enguzi ye yatandise ng'avudde mu kibiina. Constitution yiino erina weegambira president w'ekibiina nti yakwatagana n'ebyensimbi. Mwami Kennedy nyawa kutegeere bulungi. So kyeŋŋamba ekyuma kyo kyabula. Kyaŋŋamba kiikino nze siri ku NEC. Bwe wabaawo nga bwe twazze twogera, bwe wabaawo obumenyi bw'amateeka, bwe wabaawo ki katugambe waliwo ekyuma ekyabula. Bwe tokimanyi nti kyabula anti nkuleetera waliwo ekyuma ekyabula. Ekisooka asset z'ekibiina bw'otunulira constitution ani azikuuma? Si ofisi ya president. Point gyendeeta nti bo banenya president, bo buli kimu banenya oli, naye president mu article 27 takwatagana na byansimbi. Ye bwe tugamba enguzi eyo ne corruption mu kibiina ya ZD bw'obadde ku NEC emyaka 5 oba oli awo nga gw'omu afuna ku ssente ezo enzibe awo enguzi ebadde teriiwo. Ye oli willing, oli ready kubanga wali president wayo. Omuntu bwe ntunulira okulonda okwali eggulu kuba ebimu bwino yajja luvannyuma. Waaliwo Sembajwe, waliwo Julius Dumba, waliwo Ismail Kiria basatu. Waliwo nani ebeebo eyakulembera mu kalulu yali Ismail Kiria. Eyali owookubiri yali Julius Dumba. Ekitegeeza ku bwino aliwo kati nti yabba Julius Dumba gwatambula naye kuba ye teyandibadde. Kati obwerufu kitegeeza nti azze ssente zonna ekibiina kye zaamusaasaanyizaako ng'ali mu ntebe mu bukyamu. Kati ensobi eriwa teri ku kakiiko kamwaka ebyokulonda katakola background check bulungi ku muntu. Kakati ekyo njagala kukikkiriza nti mu 2020 tetwakola ekimu kubye kuba waliwo obuyitamu kye tutaakola background bulungi. Lwaki nkifuna? Kuba omuntu bw'aleeta empapula omusuubira okubeera omwesimbu. Okitegedde? Omulimu gwange n'otunula nti wa myaka gino ajjaamu. Era waliwo gwe najjawo bamuyita George Atweta, ne mulabula ne mugamba nagenda ne mbuuza Secretary General
ekintu ky'abavubuka neŋŋamba n'amateeka ga Uganda gagamba 30 years 18 to 30 kaakati neŋŋamba George Atweta eyali ayagala obwa pulezidenti bwa UID ne mugamba emyaka tegikukkiriza era nakkiriza n'avaawo nadda ku regional representative w'ekigezi nti empapula Kiria ze yaleese omwaka guno 2026 ziraga nti yazaalibwa ndowooza ennaku z'omwezi 25 Desemba 1998 something like that, naye nga ziraga nti leero 2026 wa myaka 38 ekitegeeza bwe twali eggulu 2020 yali wa 3 kati bwe tuba tunaalwanyisa enguzi nga bwempagira nti ku ekyo ndi nabo okulwanyisa enguzi tutandike n'oyo eyakwata sente ekibiina ne kimusaasaanyizaako sente mu bukyamu. Kakati Mwami Kennedy, yes, njagala ebibuuzo bibiri tumalirize. Ekisooka ekyuma kyabula ku DP bano kyebagamba bwe twogerera wano waliwo sitore ezigamba kyabula ate waliwo abagamba tekyabula, waliwo abagamba weekiri, naye nkimanyiiko nti omu ku bakulembeze abali mu kibiina kati nedda omu ku bakulembeze abali mu kibiina kati yasayininga ne kampuni ye yasayininga n'ekibiina nti ajja kukozesa ekyuma ekyo buli mwezi asasule ekibiina miliyoni 4 asasula. Kati ekyo kaakati ebyo bye bandibadde babuuza nti sente ezo wazisasula ye ekyuma kiriwa. Kati ekirala obuli bw'enguzi bwe boogerako mwe buli mu kibiina kya DP. Obuli bw'enguzi buli mu Uganda, bwe bubeera mu Uganda ng'ekibiina kya DP kiri mu Uganda, nze kamwa koogera nakyogera dda neŋŋamba ne mu DP juzi mu kalulu nabyerabirako naye enkola ya DP gyenzize ndaba kati naakamalamu emyaka 4 egi aba DP tebagenda kukyalira tuli luzira. Ojja kwesanga nti ebintu ebyo kati kampa ekyokulabirako ku kyuma bwe twali mu NEC Soroti naliyo ng'obuzava mu March nga tetunnagenda Mbarara ne mu resolution eyakolebwa mulimu nti wabeewo ripooti ereetebwa ku kyuma kino egundi Soroti we twabeerera Soroti waliwo bammemba abaasaba executive okubannyonnyola ensonga ezo, resolution eyo mweri ku Soroti nga tetunnalonda Mbarara. Ismail Kiria yali president wa UID yakyogerako ki? So ekyuma kitegeeza kyo kiraka kyabula, ekyuma kiriko ebibuuza enguzi era mu resolution mwekiri enguzi nayo enguzi mu DP mu Uganda mu batongole bya Uganda byonna nga n'ebibiina by'obufuzi mwebitwalidde mwemuli kubanga nze mu kalulu k'Embarara nalaba enguzi singa saali w'amaanyi sandigiganye. Enguzi tulina girwanyisa oba gwani oba ani, naye constitution eno leero nagireese okulaga nti eyogera ku buli kifo akwatibwa kati alina okukuuma assets z'ekibiina erina gwekiwa sipa office ya president alina okwogera erina gwekiwa president. Emirimu emikulu gyakola ogusooka ye chief executive of the party, article namba 27 ekyokubiri, kubanga saagala balowooze nti nsoma bisome manya nti njogera byogere naawe oyinza okukyerabirako. Article namba 27 egamba president yino egamba the president shall be the chief executive as well as the chief spokesman of the party. So 27A shall ensure that all other executive party officials perform. 2 may issue statements on behalf of the party and inform the others later. Naye bw'otunula n'otunulira secretary general omulimu gwe kukola correspondence, minutes, notice, administrative matters of the party generally. Bw'ogenda ku treasurer, asset z'ekibiina ziri wansi wa office ya treasury. Yero mukyala babiri Kabanda ne Kamoga JB
be bavunanyizibwa ku asset z'ekibiina constitution. Mwami Kennedy nga tumaliriza lwaki abantu bangi mu DP beemulugunya nnyo ku president wa DP Nobert Mao kati abo Badumba Bakirya Bendikito Kiwanuka nalabako ne deputy president wa DP omukulu Mbidde nga bonna olukongo lwatadde mu Nobert Mao. Akati kikino nze abantu abo bonna boyogeddeko okuva ku Nobert Mao waggulu Fred Mukasambidde Gerard Siranda bonna bansanga mu DP. Nze navanga Coca-Cola nengende Makerere nencampaigningira omuntu wa DP gwe bayita nasooka campaigningira nga mpulidde eri omuvubuka muto bamuyita Nobert Mao, waliwo wa NRM bamuyita Mayombo, Nobo Mayombo. Nge abo debate yabwe yabeeranga ndala naye kyantwalangayo ki Mao wa DP kyekyantwalangayo. Mbidde natandika ku campaigning na Mbidde Makerere nga tamanyi simumanyi naye nga manyi kimu candidate wa DP ne tuwangula abo basumani basalibwa bonna twaba campaigning ya Kibalya n'abalala. So olwaleero waliwe twatandikidde nti olwaleero lwaki ba complaining nnyo ku Nobert Mao president wa DP oba tulina obukulembeze nga bwenjogedde nti byabakama oba president wa Uganda aliwo ye Yoweri Kaguta Museveni, president wa DP ye Nobert Mao, president wa UPC oba ye Jim Akena nani. Tusooke tuwe abakulembeze oba tubawagira oba tetubawagira kitiibwa. Kati gwoli ku Nobert Mao Baziru Batalingaya eyali secretary general wa DP mu Jenkaaga yayabika ne Ben Kiwanuka okukakana nga Ben nga Batalingaya agenze mu UPC government ya Idi Amin ye yamutta. Otegedde oyo yali myaka Jenkaaga mu 84 vice president wa DP Tiberi ya Tomo Kenya yayabika ne Nobert ne Kawanga Semoge after the delegate conference nava ne mu kibiina n'akola ekike n'akomawo. Mwami Kennedy, so kyenkuddamu kiikino nti nina ne bbaluwa lwe n'akomawo wano nja gikuleetera mu 94 eyali chairman wa DP Boniface Byanyima Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe yawandiika ebbaluwa ng'ebintu bye bavunaana Nobert Mao kati byavunaana Paul Semwoge watunda ekibiina va mu gavumenti biki kaakati politics owokwagala okulabisa abantu nze njagala bano tebalina nsonga ab'emulugunya bonna abantu baabwe ekisooka bagamba nti akalulu k'embalala kabbibwa bagamba nti ekibiina kyatundibwa embaale abamu baazira abantu abo abamu abatakkiriziganya na byava mu kalulu bagenda mu kooti ng'ovudde ku kooti gye bataawangula bawandiikira electoral commission ebbaluwa era lumu ne batuyita ffenna ne tugenda gurupu eyo ey'Abadumba yonna neetuula wali byabakama njagala okumanya nga tumaliriza kano kawulirize nkamaleyo ne tutuula mu electoral commission bennyini ne bagamba mukulu byabakama ensonga tetuzitunulamu kati nga basoose mugamba nti wagaana okutuyita ffenna tutudde mu boardroom ku electoral commission bennyini ne bagamba tetuli rede kuteesa ne tubagamba nange kamwa koogera ne ŋŋamba nti babadde bagamba mukulu byabakama weebaka kati oli wano. Mwami Kennedy, so bano ab'emulugunya bonna benkugambyeko mukulabako tebalina nsonga ya Simba. Ekyo si kyenjogedde kye ŋŋamba kiikino obakyazizzaako oba obaddewo we boogerera ku press conference kiki kye boogera bw'oba tokkiriziganyiza na bivudde mu kalulu rule of law kwe twatandikidde ekugamba genda mu kooti bagendayo bagenda. Julius Dumba yasooka n'ayagala okwesimbawo nga presidential candidate ne bimulema nadda ku Lubaga South n'avaayo nadda ku Lubaga North okugenda ku bwa MP n'asaba n'asasula ne nomination fee $20,000 okitegedde naye ne tuggalawo nga 6 June empapula yazireeta twaggalawo dda mwezi nga gumu. Owookubiri ye Ismail Kiria nali siri kubali ntuma bwe nkomawo nensanga ng'azizza empapula teyasasula nomination fee ne mukubira essimu nze kennyini
Ismail Kirya nakukubira essimu nenga empapula zo nzisanze wano naye tekuli receipt tekuli iki n'agamba kale kankomewo teyadda ng'ate yali azireese twamala dde okuggalawo omulala mbidde kansoke maliriza ono waddimba bwe yeesimbawo ku bwero C5 ekayunga Nobert Mao yamuwa n'emmotoka yakole campaign yennyini n'aresigninga nti yali PA personal assistant wa Mao nti mbivuddeko Fred Mukasambidde embarara yaliyo bwe yali avuganya naye yaliko ebibuuza n'ayitawo unopposed president deputy kati omanyi nze nazze kusomesa oyogedde ku ekyo omulimu gwa vice president oba national vice president wa DP gweki ogukwatagana ne Fred Mukasambidde article number 28 yegamba the vice president shall deputize for the president in his absence and shall perform other executive duties as shall be assigned to him from time to time by the president. Nti ajja ku deputizinga kumyukanga president oyo yemulugunya ku agreement gye mwakola ng'agamba nti agreement yali nti si Mao yekka yalina okugenda mu gavumenti kati nkuddamu n'abala balina okufuna ku bifo obuuziza ekibuuzo ekyo era nsaba lwe naddako nkuleetere bwino nze omanyi kati nkola na biwandiiko byokka bwe tuva embarara neeke yasooka yatuula ku popopolo we baasalirawo nti Mao teyeesimbawo kuba pulezidenti Mukasambidde ye yakola gundi eyo motion eyo eriko ensonga nga 18 ng'awagira cooperation agreement ng'ettabu ng'agamba erimu ebirungi bingi tulina okugyongerayo era yetagigaana naye agamba ngenda gikuleetera ebifo enteeseganya yali nti waliwo n'abalala balina okufuna ku bifo naye ndowooza yali asuubira okubeera oba minisita mu gavumenti cooperation agreement eyo yalimu ebifo nga 8 mwalimu state minister owokubiri mwalimu ki ekisooka mu ndagaano eyo ani agaba ebifo ebyo ani abigaba president Museveni lwaki sigwanenya lwaki anenya Mao ekyo kimu ekyokubiri Fred Mukasambidde n'abalina endowooza ng'eyiye balowooza ffe ba Kennedy Mutenyo tetusaana musaana naye twali kaakati bw'otandika okuzannya politics ow'ebyebifo Uganda erina obukadde 45 46 bonna banaafuna ebifo gwe kennyini ngenda gikuleetera wakola gundi peegi 2 na kati nkyazirina ng'ogamba Mao teweesimbawo naye ebirungi ebituukiddwako mu cooperation agreement tubyongeremu amaanyi mbidde nga yakola biri mu buwandiike n'asayinga ngenda gikuleetera tugende ku tumalirize ne Bendikito Kiwanuka y'omuwera ku beemulugunya ku Mao nti ki enfuga gyavugamu ekyemanyiiko Bendikito Kiwanuka galiko yali ayagala kwesimbawo ku bwa Secretary General 2020 eggulu abantu abayagala ekifo ekyo baali 3 tubanze nali mbikolako kati I'm speaking from a point of knowledge yali Gerard Siranda yali Deo Njoki ne Ben Kiwanuka galiko Deo Njoki n'akyusa n'agenda kuba vice president Eastern Uganda ne basigala 2 Bendikito Kiwanuka galiko ekifo yali ayina okusasula sente zaali mmeka milioni 2 ndowooza naye n'emisango gye yatwala mu kooti yasasulako kitundu tuzze twogera nti okwesimbawo ku bwa MP weetaaga okusasula milioni 3 mu electoral commission bw'osasulayo emu ofuuka candidate ekyo kimu ekyokubiri namutuma aleeta ebiwandiiko ebimwogerako naŋŋamba yasomera Nakawa emyaka nga 2 emabega nti tabijjangayo Nakawa ki yagamba Nakawa edda twagiyitanga Nakawa wano ku Mubuzi nti gye yasomera 20 years ago by 2020 ekitegeeza emyaka 26 emabega nakati tafunanga bipapula bye 3 ebipapula bye byali bikontana
ku masomero ge yasomera. Omulimu gwange namuyita mu office n'abalala nga weebali ne ŋŋamba kuba nze nali simumanyi naŋŋamba nti yali mu Lubaga North nempita omugenzi kati yafa Kyakonye taata wa Julius Dumba ne mubuuza omwami ono mu bukulembeze mumumanyi bwino koye nti nedda ne mbuuza muganda wa Dumba Kasibante mumumanyi mu kitundu ekyo ne mbuuza Makisensi ya Nakibuuka mumumanyi mu kitundu ekyo mu byobufuzi nga buli omu atankana naye ebipapula bye yaleeta ekirungi Beni Kiwanuka yagenda mu kooti omusango gwali wansi w'odoki n'awangulako kitundu ne tukola apiiro ne tugenda court of appeal kati tulinda court appeal kati sente yasasulako zo mwazi mudizo bazo ebbaluwa efulumya nga tugenda mu nomination secretary general gyawandiika egamba you pay a non-refundable fee. Kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba Mwami Kennedy sebo obudde bwebu tugenda koma wano olwaleero sebo webale nnyo abantu bonna nkomyewo sibaddeewo bwe twava mu kalulu mbadde waffeeyo Mbaale abantu b'Embaale mulina okumeke nasobola okusinkana meeyo omupya gavumenti erina ekisaawe kyeyagala okutuzimbira Embaale waliwo ettaka awo ku Kawei bridge ka URM nga wakava mu Mbaale bw'otodda Tororo waliwo ekibira kinene ekisaawe baagala tuzimbira oboolyawo n'ekisinga ku Kyehoima nsaba abakulembeze b'Embaale nga mukulembeddwa Meya mukyala Joyce Matuku Kidulu tulabe nti omukisa ogwo tugufuna nasobodde n'okukyala eggulo ku National Council Sports nga njagala finding out nze ndi muntu wa byamizannyo era Dr. Patrick Egwel yandaze programu ya gavumenti ku bisaawe mu Uganda so tusaba tukulaakulana n'ekisembayo ku bintu bya Vision 2040 nsaba gavumenti eyongereko n'ebyemizannyo kubanga bisasula nnyo. Kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne Mwami Kennedy Mutenyo okuva mu Democratic Party nesebo keserabidde buli muntu wa ddembe nze mukulaba okwange okwogera mu DP naye ate constitution yino tugoberera amateeka rule of law sekanja ku bw'aba yakwatagana n'emmotoka ate transport tonenya Mutenyo kaakati oli ne bw'oba tomwagala yogerako ekituufu constitution yino nkiddamu ebintu ebikwatagana ne asset z'ekibiina tebiri wansi wa office ya president ebikwatagana n'ensimbi tebiri wansi wa office ya president kati oyinza sikukaka kwagala muntu naye yogera ekyabagunjufu constitution yino tuyinza ogitaganjula era sebo nsuubira okudda wano okutaganjula constitution eno Mao si yagiwandiika Sebaana si yagiwandiika Semuge si yagiwandiika eno constitution yaffe egenze erongoosebwamu ya myaka 7 mwegi wonna abadde osinzira okubeera nga otulaba ne Mwami Kennedy Mutenyo mu Democratic Party tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume.